Ensangi zino gavumenti bannabyabufuzi ebibiina by'obwannakyewa n'abantu ssekinnoomu abagaliza eggwanga lino ebirungi ekibali ku mimwa bwe buli bw'enguzi obususse mu ggwanga ekiremesezza entambuza y'emirimu. Olw'okwemulugunya kuno baminisita batendiza olugendo ne bagenda ekyankwanzi mu lusirika okusala amagezi butya bwe bayinza okweŋŋanga ekizibu ky'enguzi nga bakulembeddwamu omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni. Kati bw'abadde ayanjabya akkaanyiziddwako minisita w'ebyamawulire Chris Baryomunsi ategeezezza nga bwe bakkaanyiza okukola ennongoosereza mu tteeka erifuga ebyokulonda naddala ku muwendo gwa ssente ezisaasaanyizibwa mu kalulu. Ennaku zino abamu baspendinga billions ne billions ate ng'agenda kubeera chairman wa LC5 oba kansala yatasobola kufuna billions. Kati lwaki ateekamu billions yasi mwanoonya office. Agamba nti olw'okuba abantu basaasaanya ssente empitirivu oluyingira mu woofiisi batandika kusala amagezi butya ssente zaabwe bwe ziyinza okukomezebwawo. Ebyo byebireetera abantu okubeera corrupt. Atuuka mu woofiisi nenakozesa office okukola ebintu ebikyamu. Kitirakuba tuleeta amateeka agali mu direction eyo. Era n'okwanjula ebyobugagga by'abakozi ba gavumenti nakyo kyateereddwako essira n'okubalondoola. Omuntu ali mu gavumenti omusaala gw'afuna tugumanyi, bizinesi z'akola tuzimanyi, naye n'osanga nti alina ebintu bya ssente nnyingi mpitirivu tezifaanagana ne ssente z'afuna. Bano era tebalemye okwekokkola bannayuganda abasaba abakulembeze baabwe ku bunkenke nga babasaba ssente ku mikolo egy'enjawulo ekireetedde abangi okulya enguzi mu woofiisi zaabwe. Mu projects ez'okuzimba communities zaffe si kibi, naye fundraising kitegeeza nti bw'oba waliwo mobilization y'okulonda ssente oba kuzimba ssomero oba kuzimba olutindo nti buli omu abeere nti asonda nti ateekako ssente, naye temusuubira nti memba wa parliament owa bajeti yammwe eri miliyoni 10 nti ye agenda kuteekako 8 oba 9. Mu kwogerako n'abategeera ebyobukulembeze mu ggwanga bategeezezza nga gavumenti bwe yalwawo edda okussa ekkomo ku ssente ezisaasaanyizibwa mu kalulu olw'ensonga nti kino tekikoma ku nguzi yokka wabula kirimesa n'abatalina ssente okwesimbawo. So ate nalaba abavubuka abato embulakalevu abatanaba kufuna ssente n'abakyala abalina obusobozi kijja kubayamba okusobola okuvaayo okuvuganya obulungi ng'olwo omulonzi ajja kuba alonda ng'asinziira ku busobozi bw'oyo yeesimbyewo so si kumanyi ga nsawo ye. Ku ky'abantu okusaba abakulembeze baabwe ssente bagamba nti nakyo bakyaniriza kubanga balowoozesa abalala nti ogwetaba mu byobufuzi kuba kulya ssente wabula si buweereza. Ebimu ku bizibu bye tulaba olwaleero bye tugamba nti eriyo enguzi mu palamenti nti bannabyabufuzi bafuna ssente zifaanagana bwe ziti ziva ku nsonga nti nabo basabibwa ssente nnyingi ate ne bafuukanga be bamalira buli kizibu kyonna kyonna ekiri mu constituency oba kyekiri mu district. Bannabyabufuzi okwanjabya obugagga byabwe nakyo kyankizo mu kulwanyisa enguzi kubanga baba bajja kukozesa ezo ssente zibafiisa ku misaala gyabwe wabula si kuzibba bubbi. Avuga emmotoka ya miliyoni 5 ng'omusaala gwe gwakakadde kamu, ekintu ekyo kireetawo akabuuza. Omuntu okubanga afuna omusaala gwa miliyoni 2 naye ng'alina akedi ya biliyoni namba, ebintu ebyo bititeekawo akabuuza. Kati ekirindiriddwa kwe kulaba obanga ebiteeseddwako binaateekebwa mu nkola kubanga enfunda nnyingi gavumenti evuddeyo n'enkola ezirwanyisa obuli bw'enguzi nga kw'otadde n'obukiiko obw'enjawulo, naye ate ne yeeyongera bweyongezi ekyongera okuleetawo ebibuuzo naddala mu bannansi nga bannabyabufuzi batuuse ne ku sseeri erangira enguzi ate abalala ne bakibalaatiramu. Priska Namulema, Agafeeyo ku Spark TV.